okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Basebo ne bannyabo, neeyongera obbabuuzaako enkyeno eya leero. Njagala okubeebaza olw'okubanga mutugoberera ne mufaayo ne mukeera ku 3ABN mu program ensulo ey'enkya. Njagala okwebaza n'oyo atugoberera ku YouTube omukutu gwaffe ogwa Avento Production. Amannya nze Mbabazi Joy nga nviiridde mu SDA Wakiso Namusera mu kwaya eya The Divine Melodies Choir. Njagala okwebaza olw'okubanga weerekereza byonna, weerekereza otulo otw'okumakya, weerekereza byonna by'oyinza okuba ng'okola ku makya n'okkiriza n'otuula mu ddiiro lyo n'ogabana wamu nange ebyokuyiga bino. Mukama akikubalire. Nga tunagenda mu kyokuyiga eky'olwaleero, nsaba owuliriza obubaka obuli mu luyimba olw'ennamba eya 3. Mukama akuwa omukisa ng'owuliriza. Ekyokuyiga eky'olwaleero nkiwadde omutwe ogugamba nti omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Katusabe. Tukoze bulungi Katonda waffe kubanga ne leero osiimye tulabike mu maaso go. Si lwa kubanga tuli balungi, si lwa kubanga tukola ebyo by'oyagala, naye otusaasidde busaasizi. Ogamba nti kwe kusaasira kwaffe obutamalwawo. Kakano nno Mukama tugenda kugabana byakuyiga. Kkiriza Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamye, ayigirize, tuveewo nga tulina kye twetwalidde ku bubwo Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ekyokuyiga eky'olwaleero tugenda kisanga mu Matayo essuula eya 24 olunyiriri olwana okukoma ku lwana mu lumu. Agamba nti mu biro ebyo abasajja babiri baliba mu kyalo. Omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Abakazi babiri baliba nga bassa ku lubengo. Omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Basebo ne bannyabo, Katonda akoze ekisoboka okulaba nga buli omu amuteerawo omwagaanya okusonyiyibwa. Nsaba ongoberere mu kyokuyiga kino, olabe oba Katonda mwenkanya oba si mwenkanya eri
olulyo lw'omuntu. Lumu nawulira nti abayizi babiri okuva mu ssomero lyaffe baali bagenze mu ndongo ne banywa n'enjaga. Embeera yali mbi nnyo kubanga buli muntu eyali atuuseeko mu mbeera ey'okufugibwa ebiragalalagala atandikira mu kunywa bukoola mu butamanya. Weewaawo bwe nnali sinnategeeza bakadde baabwe kyabaddewo, nabayita mu woofiisi yange ne nkola nabo endagaano ey'obuntubulamu nga sigenda kutegeeza bakadde baabwe era na buli kintu ekibaddewo kisigale wakati mu ffe. Singa nabo beeyama mu maaso ga Katonda obutaddayo kugenda mu kifo ekifaananako ng'ekyo, oba kunywa oba okunywa enjaga nate. Bombi ne bakkiriza awatali kusikatiramu. Twasaba era ne twawukana. Kiki ekyaddirira oluvannyuma? Omu ku bo yamalako olusoma lw'omwaka ku ssomero. Emyaka bwe gyayitawo oluvannyuma n'atikkirwa ng'omusumba. Era ne kaakano obuweereza bwe buweesa Mukama ekitiibwa. Omulala nga wayise ennaku ntono yava mu ssomero n'addayo eri nnyina eyamusasuliranga ebisale eby'essomero ng'akola amatumbi budde atunga engoye. Nasigala nkyamulondoola era nga ntera okwogerako ne nnyina, naye yalekeraawo okugenda ku kkanisa okusinza. Kristo bw'alidda ku nsi eno, enkomerero ya buli omu eriba eteekebwako envumbo. Basebo ne bannyabo, Katonda akoze kyonna ekisoboka okulaba ng'awa omwagaanya omuntu okusalawo. Twagala okwebaza Katonda nti yatuwa okusalawo mu bulamu bwaffe, ekiraga nti atwagala. Singa yatukuumira mu mbeera ey'obufuge osanga tekyandiraze kwagala, naye twagala okumwebaza nti Katonda wanteekateeka gye tuli. Yatuwa decision making, nti osalawo naye okusalawo kwo kwe kukuwa ekyokkola. Agamba Katonda, ebyaddala Katonda si mwenkanya na lulyo lwa muntu. Basebo ne bannyabo, Katonda tayagala ffenna tulokolebwe tutuuke ku kwenenya oba asosola. Ayinamu obusosoze. Wagambira nti babiri bali mu kyalo, omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Bakazi babiri baliba nga basakulubwe, omu alitwalibwa. Ne wagambira mu Bayibuli babiri, omusajja n'omukazi baliba ku kitanda, omu alitwalibwa n'omulala n'alekebwa. Basebo ne bannyabo, nsaba weebuuza ekibuuzo oba tuweebuuza ekibuuzo. Katonda si mwenkanya na lulyo lwa muntu. Ebyaddala ayagala omuntu omu alokolebwe, omulala azikirire. Basebo ne bannyabo, Katonda ataddewo engeri nnyingi okulaba nga olokolebwa, okulaba ng'ova mu kibi ekyo
simanyi kibi kikuyuuza, simanyi kibi kikuwalula, simanyi buzibu bw'oyitamu, simanyi obulamu obusibiddewa. Katonda agamba awa buli muntu ebbanga okwesalirawo n'akaseera, era obulokozi si bwakuwaliriza, obulokozi si bwakusindiikiriza nti leero lwaki osibye, lwaki tokoze bw'oti. Katonda akuteerawo amakubo abiri, wadde nga wabujja nga bwe tukimanyi, naye akuleka ne weesalirawo, ekitegeeza nti Katonda atwagala. Amateeka ge yatuwa si gakuwaliriza, naye tugonda okuyitamu ago amateeka kubanga amateeka ye ndabirwamu. Amateeka ge gatulaga nti wali tewatambudde bulungi, wali kyo tewandisaanye kikola, tewandibbye, wali kale tewandyebase na mukaabandi. Ebyo byonna basabo ne bannyabo mateeka ge gabiraga. Engeri gyeri nti ndabirwamu ekulaga bw'otunula mu ndabirwamu olaba akajonjo wootateredde ne weekyekinga, naye ate bw'omala ogivaamu weerabira bubadde ofaanana. Kati kyekimu n'amateeka nti amateeka tugasoma tugarevisinga buli kiseera okulaba ntambudde ntya, wano ndi ntya, Katonda byenkola asiima, byenkola tebikontana n'amateeka ga Katonda. Basebo ne bannyabo, Katonda yateekawo amateeka ffe okwetunuuliranga, wabula si ga buwaze, naye mu kwagala, olw'okubanga omanyi nti Katonda ye kitaawo, kiringa omwana n'ekitaawe, nti olw'okuba omuzadde ayagala omwana we bw'anaakeera n'agenda mu ndongo, abaana batera okugenda mu ndongo, okukuba endongo, oba either kyonna ngezeza ku ndongo, n'amusanga nga yatolose taliiwo, ayinza okikola enfunda nga zeezo ng'amuleka ye ng'alowooza nti tamulaba. Naye omuzadde bwe yeevaamu n'agamba kino kirina okuggwa, aba akikoze mu kwagala kuba omwana aba amwagala. Kati ne Yesu ne Katonda bw'atyo bw'atutwala, akuleka yinza si nsonga, oyinza okuba oyonoonya emirundi emeka, ne kasita osalawo mu bulamu bwo n'ogamba ekimala kimala, Katonda eyantonda mumanyi, kino kirina okukoma, kino kirina okukoma, n'okkiriza n'otunula mu mateeka ga Katonda nti wano ntambudde ntya, Katonda wange kino tekitambudde bulungi mu bulamu bwange, nsaba neetonda gy'oli. Ate okwetonda ne kutaba kwa kumimwa, waliwo okwetonda okw'okumimwa. N'ekyanja kukola bwetyo, kugamba okikola kiringa kikwate nga bano bannaffe abalina ekikwate. Tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Kikwate kya buli ku makya oyisaamu, naye nga tekiri ku mutima, kinakuwaza nti ebigambo ebitali ku mutima nga infact towulira na bulumi, towulira bulumi lwaki okyogera, biki lwaki ntandikirewo kyogera, mpulira nga tekikola makulu
bw'oba oyina ebikwata ebyo mu mutwe nga toyina kwewaayo kumala mu mutima nga tosobola kwewaayo gwe ng'omuntu n'ogamba Mukama ekimala enough is enough, kino nandisabye kikome ku lw'obulungi bwange, ku lw'obulungi bw'obulamu bwange owaawo n'obulamu obw'omwoyo ne weewaayo fully kubanga Katonda gwe weenenyeza y'oyo asonyiwa atalimba kuba bw'agamba nti asonyi addiramu abantu 10,000 oyo ye Katonda gwe tusinza atalyazaamaanyi. Basebo ne bannyabo bw'abanga Katonda ataddewo amakubo ago gonna n'atugumiikiriza mu bye tuyitamu ebituwuba mu nsi n'agumiikiriza ebyaddala Katonda nsaba kubuuza waawo oyinza obutanziramu naye Katonda mu bulamu bwo bw'olabanga si mwenkanya n'ebyo ebigenda mu maaso kubanga akuwadde akaseera okubaako bye weetereeza akuwadde akaseera okwetunuulira akuwadde akaseera weekyekinge ng'omuntu tulina ebitusobako mu nsi n'ebyobulokozi bino basebo ne bannyabo ekyennaku ate nga kituufu ebyobulokozi buli ccupa etuuza ntobo yaayo kinakuwaza naye abamu eri ewaffe kwegamba alowooza nti olw'okuba nti taata yali mulungi naye munnange ayinza okutambulira awo basebo ne bannyabo obulokozi bwakuyimirira nga ggwe Ssekinnoomu si nsonga oyinza okuba awasa omukazi anyirira naye bw'aba nga alemereddwa okutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri nkuwagaabuwa era nga ndishuwa nti oyinza ogenda naye oyinza okuzikirira naye n'omwerekera basebo ne bannyabo Katonda mwenkanya ekibuuzo njagala okiddamu nti Katonda mwenkanya n'oli olw'omuntu kubanga bw'aba asazeewo n'akulekera ebbanga eryo okulaba nga weetereeza gwe ng'omuntu ne weekebera sisuubirayo mukisa mulala gufaananako bwe gutyo gw'oyinza okufuna si nsonga oyinza okuba oyina omulimu ogukuwa ensimbi ennyingi si nsonga oyina ekika kigagga naye ebyo byonna butaliimu ebyo byonna mpewo biyita naye bw'okkiriza n'oyimirira ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri wakati mu lugendo lwo tojja kulemererwa agamba nti ekyawandiikibwa okuva mu Bayibuli kigamba omwali twalibwa n'omulala n'alekebwa ekisa kya Katonda tekikolera mu busosoze okulokola omulala okulokola omu n'omulala n'asingisibwa omusango nedda ddembe ly'abantu obulokozi okubwetwalira ng'ekyokuddamu ekyobuvunaanyizibwa eri emikisa egiweebwa eggulu nga mu kwewaayo
nga mu kwewaayo kwabwe okw'obuntu mu nkola ey'obulokozi. Agamba nti ng'ayogera ku kyatuuka ku Esau ne Yakobo, N.G. White agamba nti tewaaliwo kulonda kwa kusosola ku ludda lwa Katonda. Esau bwe yaggalirwa okuva mu mikisa gy'obulokozi, ebirabo ebyekisa kye okuyita mu Kristo byabuwa. Basebo ne bannyabo, ebirabo ebyekisa okuyita mu Kristo Yesu byabuwa. Ganya obulamu bwo leero, Kristo abukale mu bwo. Tewali kulondebwa wabula omuntu yekka ye yeesalirawo. Ebintu bya Katonda obukwakulizo bwonna singa obukkiriza n'obutambuliramu, ebyo byonna atusuubiza nti bijja tuweebwa. Omukisa gwa Katonda gujja tutambula wamu naffe. Katonda ataddewo embeera zonna okukyusa obulamu bwo weewaawo, okuwangula abalabe bo n'okukuwa obulokozi. Kyokka akakwakkulizo kwe kukkiriza okwetwalira emikisa gye gy'oli. Basebo ne bannyabo, akakwakkulizo kali kamu, kwe kukkiriza n'okkiriza nti ebyo byonna, n'okkiriza nti Katonda yakubeesezaawo, n'okkiriza Katonda nti ye yakola eggulu n'ensi, n'okkiririza mu Bayibuli kutwaliza awamu emikisa egyo agitusuubiza titujja gifuna. Katusabe. Otukoze bulungi Katonda waffe, bw'osiimye Mukama tulabike mu maaso go. Ekyene eya leero tweyongera okujja mu maaso go olw'ensi erabika ng'etuyuuza buli lukya. Twerabidde nti enkomerero eri kumpi kutuuka. Ne twerabira nti obulokozi buli ccupa etuuza ntobo yaayo. Twegayirira ssebo Taata okkirize otuwanirire wakati mu mbeera gye tuyitamu, tulowooze ku bulamu bwaffe obw'omwoyo. Obulamu bwaffe obw'omwoyo tuleme bwesigamiza ku bataata baffe, tuleme bwesigamya ku basenga baffe, bajjajjaffe, ebika n'ababaagalwa baffe, tutwale okubeera ab'enjawulo, abaana baffe. Mukama okkirize otuwe obuvumu okuyimirira nga Yobu bwe wayimirira naye, abaana nga bamuvuddemu, buli kimu kivuddewo, mukazi we nga amuvuddemu. Mukama wali naye. Naffe twetaaga obuvumu obwo wakati mu mbeera gye twolekedde, weewaawo gye tulimu, kubanga wagamba n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa okuba omujulirwa. Katonda waffe naffe kkiriza tubeeko kye tukola ku lw'omulimu gwo obwakabaka bwo obwanguye. Tubeere nno ekyene eya leero nga tufuluma okubaako bye tukola. Mukama tuwe omukisa mirimu gy'emikono gyaffe, otukulembere kutuusa bwe tunaavaayo. Okusaasira kwa Kitaffe, okw'Omwana n'okw'Omwoyo Omutukuvu nsaba byongera okubeera wamu naffe. Kwe kusaba kwaffe ssebo awamu n'okwebaza byonna nga tubiyisa mu Mwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama nsaba akuwa omukisa ekyene eya leero mukwano gwange era akunkuumire. Bye. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.